Ono ye Dennis Mujuni amaze emyaka 16 mu kkomera e Luzira naye nga yasalawo obulamu abulabire mu ngeri endala okusinga okwekubagiza. Mujuni nga yali yasalirwa gwa kufa mu mwaka 2003 yakkiriza omusango gwe yali azizza era bw'atyo n'asalawo okulongoosa obulamu bwe ng'ayita mu kuyamba abasibe banne ng'ayita mu kubasomesa amasomo ng'erya sayansi ku ddaala erya pulayimale ne history ne geography ku ddaala erya secondary. Nisanga ng'abantu essomero baali balitandiseeko kubanga senta twagifuna mu 2002 era ne bansaba ne bambuuza wasomako ningamba nasomako nga kakali basanga nga nsomyese naye omukaaga ne bagamba twagala abantu nga mu okuyambako abayizi okubasomesa era nange nenzikiriza era natandika okusomesa mu ssemo O level nga nsomesa commerce ne history both East by then and South Africa and those are my major subjects. Kakati nintandika okusoma amina okusomesa ninsomesa era abantu abasibe abasinze bayitidde emikono gyange. Mujuni ayise mu bizibu bingi ng'ali mu kkomera nga kwotadde ab'eŋŋanda ze okukoowa okujja okumukyalira ng'era ekisinga okumuluma nti mukyala we yagenda ate talabye ku baana be nga bakula. Kati obuzibu bwembeeredde wano okugamba nti omuntu bw'obanga munyabuzaale wasobola okugamba nti bwe baba akakukwata ajja ng'akola ki nga bajja nga bakola naye ekiseera nkituuka ne bagwamu moraalo n'osanga nga bakudizatize. Ekibi ekyekkomera ng'ojjeko okurealizinga biki ebibi byewakola nebyolaba kati nebyegenda mu maaso nti komera lyonoonanywa amaka abaana tebasoma abakazi mwe musooka okugenda nga bwonye interview nga bw'obeera mukyala wange gw'osooka okugenda n'abanyabuzaale nabo bakoowa kubanga batambula kati tosobola kutambula emyaka 16 gyemaze wano n'ogamba nti ojja kusigaza omuntu ajja kukola ki naye ebyo byonna tubifaako naye tufaako okusavinga obusibe n'oddawa bweru n'obeera ddala kyeweekolera. Mujuni era yeebaza gavumenti eyaleetawo okusoma kw'abasibe nga kati kikyusizza obulamu bw'abasibe bangi era wasinzidde okugamba abantu nti omuntu ne wabeera waffutwa atya asobola okukyuka naddala ng'asibiddwako mu kkomera. Ndina okuweereza Katonda oyinza okusanga okundeetawo naye andeeta nti nsobole okuyambako abasibe bannange kwegamba nabo basobole okufuna kye bataafuna to add value to themselves era mukikoze bwe bagenda okulaba ne balaba nti kwegamba bwe nasangawo nga heads b'essomero lino bwe bagenda nga bafuluma era bagamba nze potential candidate sobola era mbadde nga nkulira essomero lino right away from 2005 era ndyenyumirizaamu abayizi baffe bampisa era njaga kubiriza abantu abawabweru nti omusibe akyuka sigamba nti bwayingidde bwafuluma. Dennis Mujuni amaze emyaka 16 mu kkomera nga yakwatibwa ku musango gw'obutemu n'atwalibwa ku alimanda mu kkomera e Jinja gye yamala emyaka 2 mu 2003 n'asalirwa ogw'okufa naye akaseera bwe keetooloola ekibonerezo ne kikendeezebwa nga kati yasibwa mayisa. Ono era alabudde abantu bonna obutenyigira mu bumenyi bw'amateeka bonna kubanga ekkomera si kye kifo ekyeyagaza okubeeramu. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.